tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Najjo sinzira okutulabira eno kitadde Still Hope, There is Hope too. Kishine testimony mwebale kubanga ate mutugobera kitundu kyaffe kyakubiri mukama tukwebaza lw'ekisakyo mukubanga otuwangazizza okutuusa olwaleero. Kitiibwa kyo n'amatendo mwoyo mutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina nnyo era amina ddala. Nange nkulamusako gwe era wina atwekumira ku The Still Hope okola kyamaanyi nnyo ate okubanga otugobera mu Kristo Yesu. Amina. Era ndi birthday boy. Munange nze kasinawulidde 16 era ndikwesunga keki makasi kano kanakafe amatu abakulu kasaba nandigula baabo kasaba natugulira amatu ne keki banange nkunga abakulu so ketumale video ojja bakunga kale unakola lero atwaga tulabe 5-star hotels Zolina okutagendamu Okw'Egendereza na bice bibeerayo. Nsonga lwaki bazita 5-star. 5-star hoteli eziba zisingayo mu Uganda kati wano. Wali na 1-star, 2-star, 3-star, 4-star, 5-star. Zikomao. Kati 5-star zezo Sheraton. Zomanyi ezo ezijaza abagenyi abo dina international meetings ze 5-star 5-star mbebe ez'ababingwa ng'ogenda olyayo breakfast nebanga yakakadde sikugawa bulukunu nabunyonyese nowanga ogenda sulayo ekiro kimu abukadde 3 okwebako bwebasi eyo bapoloti wotaddemu n'ennyumba okitegeeza mbana vudde mu kipangisa ndowooza olaba ekifo kyenjogerako nkiraba kiba kijjudde luxuria kwegamba ebisanyusa bingi buli kimu oba mu ekibi owalampa madaala obeeraawo lifuti mweziri gambi obeera omwo obanga ate ali ebunaayira era balo tebagambye nti Uganda nga bakuleese kiro ndowooza oli mu nsi ndala nnyo ziba zinyirira naye gyezikoma okunyirira byebizibu ebizeetoolodde byetugera okuba nga twogerako n'erinnya eryo lisibukawa Genesis erinnya lya 5-star oba tulina 6-star 7-star 8-star 9-star 10-star naye eriemu mu nsi yonna ng'eri mu ggwanga ly'Abawarabu awo ya 10 eva ku 6 paka ku 10 iyo ndala awo kakati essebo 5-star hotel eyo buliriza bulungi nnyo esibuka mu level 5 emitendera 5 ez'ekizikiza bwe bajja erinnya eryo alijawo nga ku level z'5 essebo tulina kye tuyita local level mu nsi ey'omwoyo ey'ekizikiza omutendera guno ogwa wansi ogwa bulijjo ogwo omutendera batrainingako ba agents abagenda okulumba kyalo kubeerawo nga bo bakoleraawo famire kyalo kumuluka awawe watyo mu disitulikiti iyo gye bayita local level eri ebeera level 1 mu nsi ey'ekizikiza oba ogiwadde erinnya eddala eba level 1 kajjukira buli agenda okukolera omulabe olina okubeerako level gy'otrainingibwa oba kategore mwolina okugwa okitegedde olina kupaala ate leero ndi musomesa ate nkya ndi musawo luli ndi mulimisa nti ate leero ndi muzaalisa oba musawo kakati local level njirabye tulina state oba national level eno kati lino eddala libakuggwanga kati abo beegenti oba balumba ggwanga lyonna tugeze ng'ewaffe wano era be baba bakulira ebyoto ebitawaanya eggwanga kyebayita national era be babibeerako ate awo n'abafuzi baba bamanyi ne bapulezidenti banaba national babeeraawo kumpi n'abakulu abakulu bonna ennaku zino baggwera eyo kituufu kati eyo ye state oba national ki level kati eyo star number 2 buli we tuva eba sita buli we tudda eba sita
Kati state yokusatu essebo ye regional nga olaba East Africa kitundu gaba amawanga negegata negakola ekitundutundu East Africa ndi West Africa nasomera ngeri mu 3 kati bagali mu 7 sofa West Africa eri awo South Africa Central Africa North Africa ezo zonna regions kati wabeerawo ba agent abali responsible okuwumba vanti osanga region ngeri ebizibu ebifaanagana ebigyetoolodde nolaba ekizibu ekiri Uganda nga kiringa kifaananyiriza ke Kenya Rwanda Burundi Tanzania tukirina wano mu East Africa wekiri wano kyagala ofaanagana kino ekyo nakitegedde ddala ekyo kyaganira ddala Tanzania yafuuse ekizibu nkugambye owe Kenya afuuse ekizibu omuganda bita lukokobe Osanga region nga erina the same challenge aba agent aba responsible nti ekizibu ekyo balina okisaasaanyamu eyo region yonna ate kinakuvaamu kakati essebo netuba ne continental nti tugeze Africa is a continent baita Semazinga Africa bwe kiri Semazinga wa Bulaaya wa Asia wa Asia mu Uganda kyeki mbuye Asia okitegedde bazai netuba ne Semazinga wa America ate wa Europe anti tumaze Semazinga wa Australia naye birala Atlantika byonna ebyo kakati osanga continent nga n'ekizibu kifaanagana nti otunula continent ya Africa mulimu ko problem nenga ya Asia ng'ekya Africa kyo kiri Africa yonna tesobola kisanga mu continent endala kiba kizibu sokoleke eno continent kitegeeza nti ensi eziri mu continent ziba n'ekizibu kyekimu nekyalenje emu eyo naddala wano Africa bino kyekizibu wano awo kizibu nnyo sigivaawo nti tujja kumanyulako nampaka okitegedde kakati nogenda nkati ng'ebiwalabu Asia awo bwe kiri nabo balina ebizibu byabwe ebibetoolodde awo nga bo nogenda mu America ensi ezirala zonna nga zirina ebizibu bifaanagana bwe kiri nogenda Europe nga bikola si nga bifaanagana kyetuyita continental level nti bano ba agent batrainingibwa okubanga continent yonna essebo bagirinako responsibility kitegedde kati ogenda sanga international level ebansi yonna baba batrainingibwa okubanga balumba ensi yonna be batuwa ku kyoto ekyensi yonna ekifuga ensi yonna kati zino level essebo buli emu osobola star emunyenye kati zikola 5 star ya the primary enkulu kati zino level essebo osobola zita category osobola zita ranking oba type kale naye nga nti buli emu ebeera submissive kugiraayo authority nti ono awagundi report ku ono kati nebiroko eri submitted to state nti waba nga balina okukola ekintu mu ggwanga lyonna basooka consultinga loko ne babuuza eyo gye muli nti muliwa mu eastern kizibu ki tuyinza oyitira mu eastern yonna ogiteeka ku bunkenke bwe kiri kati bano be bayinfooma bano babanga bamawulire ne bawakubwa siteeti kakati n'amanyi ekyokukola nategeera kati baba bagala okulumba region ate state alina reportingira region nti kati region amubuuza nti Uganda kiri kitya nti kakati Uganda wano obwavu bufuuse ekizibu wano banywa ne bagangayira ne bagwa n'eri bongere factory z'emyenge tuteekemu ne bannange essebo kati bali balipotinga ono alipotinga woone kati region alipotinga continental Semazinga ndi kakati wagala kakati East Africa eyo kiki nti munange East Africa eno abakulembeze munayo botwagala tukokobe nti okay
tukole wetuti kati ono region ya feeding continent yawone ekyokukola kati katukitambuze mu continent yonna bwe kiri tukeke Cameroon 9 talina kuva mu ntebe kati wa continent newa international enseno tugiyize eki nti kakati okusinzira Africa eyo obulwadde bali ignorant bagaga ne bali ignorant babitegeera. So each it is entitled ndozola study system ngeje yagizeba ajiruka mpola buli emu eri submitted kati ate eno ekidda mu kanisa sigwanda gira sigo wampita bw'omanyi mukama bw'empeereza tetusobola kukola netutuuka ku buwanguzi nga tetukolaganyi nube kanisa bijjudde entalo buli omu alaba w'amaanyi waali ataasa alaba asobola Mumala level jaliko yesinga tasobola to back down before somebody na yivano you must be responsible, you must report the high authority. Kakati ono asobola okujja n'akyayako munywanyi ono ono awe tulaga wetugenda mbadde nsumuludde kirabika kakati nagambe weewaawo zisinga ku 5 nga 5 is the primary zenkulu ezo zenkulu njagala nkwongereyo nsooke nzikumalirayo tudde wano ku 5 star bwe kiri ey'omukaaga cashless level ekyo kyoto kiri awo kitulako beegenti ng'omulimu gwabwe bagatwala nsi eno kubeera mu cashless society empapula batuzigiyeko wata sente mu ngalo physical ezirabika bwako netubeera ne one world religion nti ensengeka y'eddiini emu ekyo kyoto kibeera awo era kati bino secondary level essemu byebuuza kuba neeno kakati one world religion essemu Uganda kiri kitya era munnange olete interreligious eyingire ejja bayamba okitegedde awo neetuuka tulina one world government gye bazimba saawa eno nakyo kiri awo tulina AI artificial intelligence tubaleetere AI abantu basiriwale tebakyalina makulu kituufu AI erimba eggwe ekufere AI ereeta entalo mu bantu ali ngenda kukola vidiyo ya Derek ng'ava mu lodge naye nga AI mwenyini awedde tweteme amapanga ngatte kabazi kanyonke sinigire mukyala we lando omulaba uyo alina tete kumi mzaja watu AI kumba ali kude still hope wano nakyo kyoto kiri awo kuna fashion and design oba art ebikwatagana ku nyambala kakati America biki ebisinza okwonoona abantu kati oba mukola video z'ennyimba kuma abali obwerere abakunamu ebitali mu continent yamwe biyingire eno kyo kiri awo tulina pandemic naddala ebikwatagana ku by'endwadde ebibamba n'endwadde ekyo kyoto kiri awo lanka eri awo bituba ne sematalo kibayita entalo ezisobola kukoma n'obwolifo era ekyo Trump kye yakoze yawandiise ku mazzi kyokama yasabye obusabiŋŋano ku mazzi tewali kye yakoze era ogendayo akaseera katono Isirairi n'Abapalestine baddemu bazeekube zigenda kuddamu zinyonke Trump yawestinze time ekyo nkikubuulira tewali kye yakoze olwo olutalo libibiriko olwo olutalo luli kutuukiriza byawandiikibwa kati gwe ng'omwana omuto sobola engeri ife ba superpower superpower yani omutonzi alituamba agenda vaako wanaavaako wajjewo ate atabimanyi aye before nga navaako Isirairi yenyini yegenda osooka egende kube Palestine ndaba bagenda jime ebyo bakoze tajasi bataddewo obutezi omanyi basajja bagera ne beesiiga akazigo benyirize twali twogera ku one world order tugenda ne tugamba sitaani the beast egenda kubeera nga peacemaker mbwe ateekawo emirembe aleeta emirembe awali entalo kumbe yennyini ntalo kuziseetinga wali erungi
anyirize ekintu kyalenga ddali muwuliriza agula buganzi amalasi tule kino Trump kye yakoze kwe kutuma amazzi lita 1,000 bakuwadde kisero osenewo ojuze gungu olwako kwe kukuwa magulu 18 ogitika omusenyu ng'okozesa fooko aye nga bakuwadde one day lunaku lumu nti olina okajjuza juza magulu 12 omuwadde na nyingi nnyo pikapu yokayoka okozesa fooko basulawo ozera bwebuyire naye tolina kwatira Trump gye yakoze tekiriyo Isirairi tetegeera beera akawo nga terina gwerwana naye eteekedde okuba omuntu maama era ebyo bamatono nnyo emulo yakulamu etokote Gaza bugenda kunyooka naye katuddeyo tuzeeyo ku 5-star hotel ate erinnya liva wano yali ensubuko zino 5 levels the primary levels local state regional continental ne international weriva era njala okola research nti banyini 5-star hotel abasinga bonna basatanist benyini ndakubuulira baba basatanists era gwe n'ogikola ngeri ku musingi gwa bwakatonda egwa bugwi tebuga kujja mu bantu basatanisi basinga obeeramu jukira batambula bwe kiri era bwe yawali 5-star hotel waliwo ekyoto kye bayita 5-star kiteekeddwa okubeerawo ekibeerako bano bonna baba ne ba representative abakiikirira wabaawo awataggulwa ate bonogeno gabaka abalinnyamugule buli lumusonesi abajja kukwata na bukwasi lwaki banoonyereza kati ekyo kyoto kibeeramu 24/7 eno ng'ozunga ng'otagala ogenda lugwamu era buli abasula mu 5-star mwegenderezenga before you sleep nga toneebaka sooka otunuleko wansi w'ekitanda wabeerayo bantu basuza n'emisota kanaawe emisota zirimu emisota ebitanda nga binyirira ebyo emisota gino giri nakyo ate mu misota giri nakyo mu 5-star ziba zikimayo giri ziyitawo giri giba misota giri spiritual gyamyoyo ogamba kyakagolimukulu era ogenda ovaayo okuddewo agaloto nga gatandika nga gakyukira ddala obulamu obwomwe bwe babunuunira muli agamasuuka gwosanga baaza kalina ogamba wow galinyirira my god omuyita na god waliwo luumu nga it is a must buli suuka buli bed cover buli lugweba client lulina oyitirako awo naye mangenzi bugenzi kuwulizaayo tukolezaayo ng'oyoza olina obbawa erifaavisa buli kimu bakikukolera ng'okuba gwakulya kwebaka nakusasula kitegere kakati baba ne ruumu era n'abakozi ababeera trained obalekera engoye nga bazooza bulungi nnyo malozooza baziwa keya banyiriza bulungi bazikuba akapaasi okitegedde ne bazitwala mu ruumu ekyo betuyita 5-star ne basooka bazikubako spells ne bakuleetera noyambala oyambala gwe bayita omuddagala super nosekamu entayi eyo 5-star is an initiation room ground kifo kyakubawongera abantu kifo kya saddaaka kifo we bakyusiza amagenda it is a place of destiny swapping mukama katonda era byebaana agaga baganye okwalayo obuwalawala amanda
buli akana ntwala ko 5 star twala kiyo njagala tere kiro tukimaye ko Sheraton n'aba ina jagenda asazamu abisazamu Sheraton muyogede ku Sheraton hotel nawe kiri kiroto bujjo kyayagala kumbe eri bagenze kunza uzoliga bizoli your life will never remain the same bwe bugenda chukira ddala muri mu agent bibisingo sula Moses 5 star bibya bi activating abyo to ava wano nada mwiri tambula we batyo so 5 star tunuzikozesa okiri banga level je baliko asa ku agena mu star na wanga wa 5 mu bedde second kati tuwuza nti ekifonga wekinyirira kungu spiritual kinyirira it is very dirty spiritually kichafu nnyo wano kiba kinyirira wegomba okubeerawo era obeerawo neweerabira n'okusaba gwobuuza akabali basuze mu 5 star otuuka muli tojjukira byakusaba obivaako buvi presence eri wali ekunza nooza buli ekiri wano kiri perfect mbukituukiridde yalooza ziba mmeka mu ggwaga mulowooza tulina mumeka ziba ntono naye muganange izo gamba nze woteli myaka 7 ibwe bwali obulamu ng'otambulira omwo kati byenkugamba mbimanyi obitegeera bulungi nnyo ekibeera mu zi 5 star tewabeerayo buno butono bw'egenti butonotono eri babedde bakubwa babegenti babedde kyova abaana abakolayo bonna their lives are disorganized bwabonona obeera noyaga nti nkolera mu 5 star hotel niringa obulamu tebukyuka nobanga obadde musabi kasita otandika ogenda nti wasabye omulimu wako mu 5 star just a matter of few months you will not be the same bajja ku brainwashinga ojala nekyaki egyogenda tekyasaanira oba oluwelevu ugambye wali wawunza so 5 star muzegendereze tulina zikozesa kubala ye sitaani si mutonzi sitaani is a manipulator mufuusa naye olina okubeera omugezigezi ng'obwana bw'emisota bwe kiri kiba oluusi osobola ogenda obubuga yagamba all booked bakwekengedde mu nsi ey'omwoyo okutegeera all booked kati wano mu Uganda weezire muganda wange nga oba ovudde bwe oba oli pasita n'ogeza n'osulamu muganda wange yo samoni bagajinaaza ojja kubwira ogera tukakatuuti weerabire ne byolina okwogera ozome n'enyiriri ezitaliimu otandike leeta sitooli ng'ekigambo kibuze ng'ofuuse mukalu omwo bakubamu muwalasiti okwaka ofuluma oba toli musabe muganda wange otayaka physical ogenda kwaka spiritual okimanyi nti waliwo nokwaka kituufu gyekuli nkitegeera bulungi nnyo ekyo so baletegereza 5 star hotels zegendereze ebyose birungi n'erinnya lyennyini Genesis gyeriva it is a 5 pillar demonic foundation primary foundation nti buli ali 5 star mateeka alimubeerawo ekyoto ekyabana abamemba abataano abo representative balina ekyoto buli olugoye lwoyambala oba oziba wadde buli ssuuka gye weebikka muganda wange nga bagenda kubanga basooka wali baginyikayo weebikawo oti nogamba owulire nange omuntu nti ngayina ekyalo kyeweebise weebise olunabe mennyini tubone mwegendereza wakwegendereza sooka osabe amaanyi agali kubi ebyo byonna bye baba bakuwadde bibeera demonically possessed kyo kituufu ate tuweebakanga mu 5 star hotel nga tokebedde wansi emiso
mateeka gubaayo kati gwotwe tukola weguti nga gukola byegukola ng'obeera initiated nga bugenda kakati yatuwumulemu tugenda kuwumulamu wetudda yesebo njagala okukulabula togeza n'onywa ebyokunywa oba n'oli ebyokulya mpulira bulungi nnyo ebiriko 333 666 pulira 777 ne 999 yezo zitegeeza ki mu nsi ey'omwoyo awo wetujjaawo wali so deadly kkiriza Kristo twala Kristo muganda wange kubanga buli kintu kuno ku nsi kyatonderwa lwa Mukama waffe Yesu Kristo bino bye batugambye Kristo yasobola okuwanguza muganda wange naawe yali yagendayo no backslidinga damu ya Kristo ademu akuwa amaanyi oyinze byonna agamba Yesu nkwebaza kubanga nkyali mulamu era nkwebaza kubanga okyampadde akakisa akawuliriza ate message yo nenenya utali butuukirivu bwange gye nagwira gye nagenda eyo nze hotels simanyi ne ba initiating naye olwaleero nkomyewo yatula Kristo lwera omulokozi wange era omununuzi wange okuyita mu Kristo Yesu. Amin era amina ddaka tetugenda kulwawo katuwumulemu dakika 2 kubanga kitukomawo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.